Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Ati munnange ensi Buganda kuno okwe kwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange nga tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabyeki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe obugamba nti Mbayiwa mu Ssabo. Kale sooka oteeke ebigali mu kibbo. Teekesaamu emikono ebiri. Omusawo ye yali akangukira Mbayiwa ng'alaba Mbayiwa ebigali ayagala kubisuula mu kibbo n'omukono gumu. Mu kibbo mwalimu emmwanyi enfumbe. Omusawo n'alagira Mbayiwa nti toolamu emmwanyi emu ogisse ku mumwa oyogerereko byonna by'oyagala. Mbayiwa yali takakasa bulungi nti ebintu eby'engeri eyo bikola newandibadde yakkiriza okukikola. Munda bwe yagira n'alowooza nti owange tomanya okubanga obulamu buno buzibu okutegeera. Ebintu bingi bulijjo bigenda ne bigwawo ne tulema okutegeera ensonga ebireese. Osanga na kino kye tuliko kye kimu ku ebyo bye siyinza okunnyonnyola. Ate osanga bye bandagidde okusaba mbifuna. Obulamu bulinga kuyita mu kibira ekikutte. Okiyitamu ng'otya kubanga omanyi nti akaseera konna oyinza okusiŋŋaanyiriza obulabe newandibadde nga tomanyidde ddala kika kya bulabe obwo. N'olwekyo okiraba bulabi nti kirungi otambule nga weenywezezza. Singa ekiseera eky'okwetaasa kituuka nga weerwanako bwe kitajja bwe bulungi. Mbayiwa emmwanyi yasooka kugissa kumpi n'omumwa gwe n'agyogererako ng'asaba okuwona okulumbibwa amayembe ga ssengaawe guluma n'okuwona obwavu. Ebyo bwe yamala okubyogera emmwanyi n'agizzaamu mu kibbo ky'ebigali. Kitaawe, nnyina ne batoobe bonna empalo zaabwe baazituukiriza, naye bo essira baalissa ku kyakwetaasa mayembe gagguluma. Omusawo yakebera buli omu era yawunzika akkaatiriza nti mayembe gagguluma ge gabatawaanya. Okukebera kwagenda okuggwa ng'omusawo abasalidde okuleeta bino: embuzi eyabumyemu, enkoko enjeru emu, essuuka ezitukula bettukutuku, ensimbi eŋŋanda 9, ekibya ekiganda n'essiringi 1000 alyoke ayambulule Mbayiwa era amalirize emikolo gye gyonna. Bo ne bamusuubiza okubimutwalira enkeera nga buzibye. Zoolaga omulungi tezirwa, enkeera obudde tebwalwa nga buziba. Nga baddayo n'ebyabatumibwa byonna yabamwako enviiri n'azissa mu kibya awamu n'ensimbi eŋŋanda. N'ayengeramu eddagala eddala n'ayiwamu n'omusaayi gw'enkoko n'abalagira batwale ekibya ekyo mu masaŋŋanzira batwalireko n'essuuka enjeru. Bwe banaamala okugyalira wansi balyoke baterezeeko ekibya ebyo. Bwe banaabimala badduke za mbwa bukunya nno badde ewaabwe nga tewali akebuseeko okulaba nnyuma. Okutuukiriza emisoso egyo gyonna ndi kuno yatunda ku mbuzi ze era emyezi nga giyiseewo kasookedde bava ew'omusawo okubambulula. Ziraba yabukeereza nkokola n'agenda ewa munywanyi we Gandaleefu eyali omuyiisa. Obugonja yabwekeserera obuwera era kata embwa giyite nwa. Akawungeeza ako omwoyo gw'okuvuba gwamutemba anti edda yali nga muvubi. Nakkirira ku nnyanja yasangayo banne abagenda okutega ebyennyanja. Baakanda kumuziyiza nga nno ye yabaganya alagawa atamidde atyo. Baalaba walazze empaka ne bamala gagenda naye. Akageri ke yali akongozze omumbejja Namaalwa bwe yatuuka mu nnyanja wakati n'atandika nno kuyimba na kuzina mu lyato. Banne baakandanga kumukomako nga si yawulira. Ziikulwisa eyo eryato lyevuunika bonna ne batokomokera mu nnyanja. Omulambo gwa Ziraba gwabula bwe bbulebule. Ekyalo kyasaanikirwa ekiyongobero. Nga wayiseewo akaseera Mbayiwa yasalawo adde e Kampala ku mulimu gwe. Ekyamugaana okudda mu Kampala edda luli yali alina akabumba. Mu budde obwo omutwe omumwe nga baguyita kabumba. Kati enviiri ze ezadda zaali zikulidde ddala bulungi nnyo. Okufa kwa bba
ndi kuno yakusiba ku mayembe ga Guluma era n'agaana Mbayiwa okudda mu Kampala nga tebamaze kugenda wa musawo asingako maanyi. Yayongerako nti maze okutegeka byonna ebyetaagibwa tusobole okugendayo mu kiro ekitali kyewala. Omanyi Mbayiwa kye yamwanukula? Yamuddamu nti omanyi maama, mpaawo magombe gazza oba kufa nfe, siraba kintawaanya nnyo oba nfa kati oba nga wayiseewo emyaka 10 byonna bye bimu era ndi wa kufa. Ndi kuno yasooka kulowooza nti mutabani we yali asaaga okutuusa lwe yalabira ddala nga agugubye ne bassenga abo abalala baakaandanga kumwekubako naye nga nabo balinga abawala enswaswa ku lwazi. Ndi kuno yalaba mutabani we yeeremye n'atandika okukaaba kubanga ekyokuguguba kyali kimala bulungi okumumatiza nti mutabani we baaloze muloge era nti anaatera n'okufa kye kimugaana okukkiriza okugenda okwenyweza. Abawaka bonna wamu n'abooluganda abatali ku ludda lwa Guluma baakeera wa musawo asingako. Baagenda okudda basanga Mbayiwa amaze okusiba ebibye byonna. Bwe baamubuuza ogubadde n'abategeeza nti enkeera addayo ku mulimu alabe oba gukyaliwo. Awo nnyina we yamubuuliza ng'asunguwadde nnyo nti ssente ezaava mu nju gye wagula ozirina? Ono n'amulimba nti nzirina maama. Nnyina bwe yawulira mutabani we ng'akkirizza n'amugamba nti kale kyokka enziramu ya nnyina eyo. Yayongera kumukanga anti yali takyayagala na kwongera kubisiinyaako n'ateesa mu mmeeme ye nti alizimusasula bwe kiriba kyetaagibwa. Obudde bwali busaasaana. Mbayiwa n'alinnya bbaasi emutwala e Kampala. Okutuuka awaka yasanga Namusisi amaze okusiba buli kimu n'okukifulumya. Mbayiwa bwe yalaba Namusisi n'entwala eyo yonna emmeeme n'emukyekeera anti yali alowooza nti Namusisi annyanudde era wuuna anzirukako. Namusisi yali akyekeja n'entwala ye gye yakuba amaaso nga ku Mbayiwa ono. Essanyu n'obusungu ne bimujjira lumu. N'akangula ku ddoboozi n'ayaniriza munne n'amaddu nti maama ndaba ku ki? Mu budde bwe bumu ate n'atandika okumunenya nti mazima Mbayiwa wankola kiki kino? Wankola biki bino mukwano? Nondeka wano nzekka gwe ssebo ne weddira eyo? Mbayiwa n'amusala mangu ekirimi eno nga bw'akwata ne ku bibegabega nti Namusisi sooka ontunuulire. Ne Namusisi n'akikola. Yalombojjera munne ebizibu ebingi by'ayiseemu. Namusisi n'amatira era n'amusaasira nnyo munne. Bwe yakomekkereza okuseetulira munne ebizibu bye kwe kumubuuza lwaki okulumuludde ebintu byaffe byonna n'obikuba wabweru. Nko Namusisi nti munnange nnyini nju yagitugobyemu era ajja kukomawo akawungeezi okuyingiza abapangisa abalala abasasula. Kyokka Namusisi era yamutegeeza ng'ab'amasannyalaze bwe baagasazeeko ekyo teyakifaako. Mulinga agamba nti kasita abanaatuddirira be banaasasula ebbanja eryo. Mbayiwa yali tayagala mukyala Bena akumusanga awo amubanja ate ng'amanyi nti ensawo ye nkalu era yasituka busitusi ng'omulalu n'atambula. Namusisi yakanda kumubuuza gye yali agenda ye ng'ayita kuli nti owange gweva ku by'okubuuza onoomanya madda. Yatambula mukungujjo ng'ezzimu eggumba muli ebirowoozo nga bimwetawula nga bwe yeebuuza nti lwaki ebibi byonna byekumira ku ye ate nga bijja tungatunga buli kaseera. Ebyo nno siibisuseeko wano Kabanda Musoke kankwate eryandeese nzire Nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.